Mami Tamale Mirundi tusansukula. Nga walabye mwana chichi ya yagambye serebu yagudde mukabenje ka yagambye serebu eranze nakuze bitiyo byange bina n'enkumbi nya yakola ki kubanga tajja muvaako omukazi ajja mubera serebu bwe batwe babeera beekuba ne beddamu ne beekuba ngamba gwendekeredde bana mulabye nazimbye obumonde gasumba naye omwana mutendeke muko defense tayina amuwadde yasanga babiri oli omukazi yayina muganda we bakuba kiwedde ate yali atamidde ate mwana yamuyamba bakuba jiniya olayamba bakunganya yayita abantu bakuba jiniya ajja kutereera byebitiyo biri mabega walu tatika omwana mugamba ki yabiyingirira nze mugamba ye yagambye eyeweza omumba bo baserebu bwe batebwe and it is true baba kati mu what you don't know fetichita character study ti abantu baje kati nze bansanga mu obuzibu character yange tebagitegeera kakati character study werukwate an individual netumutegeera bosoma psychology buli omwayi n'obwongo bwe neneeyisaye nti kati mwe abayita baserebulity mu Uganda but baswala when you analyze a man like a chameleon yaswala ki nti yasoka mu dipi nyina namwerekerako nagenda mu nubu n'abakubya tiya gas nga gulawo office yesimba kubwa meya kati gwaddayo nakubya tiya gas gwe musiru yesi musiru kubanga yo mumanyi bwatyo nti mayinja chameleon yeyimba ko nti abantu befuula nga yimba kuye befuula usasira nayimba nti enkola yaki ya taxi nebakuba nti ate kati ali nani oyina gwe bakubaawo ababukedde ne bakuba oyo seruga nga n'emmotoka emulemedde enkya naddayo emmotoka eremyani eseruga tebamukubako nti emmotoka yasigidde ku kkubo nga atalina mafuta nkola ya taxi kakati you study this group nti when I'm going to do business with somebody I study his character character yefaanana eri yeeyo bo tebaswala nti came and reported nti omukazi ankubye others would do what will hide that's their character naye bino ebyamayinja byayimbye oluyimba kubeena kati kyenjagala no you see era naawe agera mayinja ti what you don't know political landscape ya Uganda temugitegeera bw'obanga ogenda kubuulira abafumbo nga basowaganye bafunye obuzibu bw'aba tebakubuulidde kituufu kibaawukanya you will not provide a solution kakati mu Uganda kyemutamanyi in the normal circumstances mu nsi mubeeramu opposition eyagala change ne abali mu buyinza era bwe tuba tusoma ebyobufuzi bajja kugamba nti abantu abagenda mu kalulu baba bika bibiri those who come to change and those who come to consolidate wabeerawo abanyigirizibwa 40% of the voters are gundi tebaba na commitment tebasoma na mu manifesto bo babeerawo you have to convince this 60%. kakati mu Uganda we are very unique temuli opposition temuli bantu baagala change abalimu baagala ki bano they are fighting over who succeeds Museveni mukyekibalimu okutegeera nga si change their battle is over who succeeds Museveni ekitegeeza tewali ayagala kukola ki tewali ayagala kudamaginga status quo their camps Lwabwogo and Afende Muhoozi. These are not political parties. They are not the quarrel is over nti who succeeds Museveni era ne Lwabwogo bw'omutunuulira naye akugamba Mirundi antegeera bubi nze siri wakuba gavumenti kigwo obanji sula ya kitaawe yasezaala wange omuyinza omukisa omulungi gwe nina I watch these people nga bateesa all of their meetings mu byuma byange mbanziraba and I participate neggulo nabaweereza message nga batudde meeting bwana emaze wiiki 2 nga batudde abagagga batudde bateesa ku and what you don't know the Lwabwogo group is very tactful
nti all of the sectors of the economy ezibaddemu ebizibu bazitutte mu parliament bazireforming, which means somebody can tell you we operated without a law and the law is not as aggressive. Ebyenyanja bijja mu parliament, emwanyi zijja mu parliament. Who is doing this? Tutiddemu n'ebijanja bikasoli bijja. Who is doing this? Somebody is telling you kubanga ye Lwaboga aga reformist. Kakati ye Lwaboga akugamba reformist. Naye nga reform ayina zikolanga yali mu buyinza. That's where they differ. Era akatabo kano ekikandeesesezza muyenda kuzina yolo butabu bwange bwonna ne buteeka ku secretariat bufunze buweddewo Lwaboga yabublocking ne bakufuna. The strategy was nti mbeere muwavu nkomewo bafuge mu paka kyekisobola kukola. Me am a strategist like them. More. Kakati when you look at Lwaboga, it's a challenge gye tuli mu Uganda ya independence time. When you look at our time, at the independence period, you can find a solution to these problems. Lwaboga is like a Beni Chiwanuka. You end up isolated. Why? Beni Chiwanuka ina points is ngantufu. Na yenga yale meddwa okumanya nti factors endala baali baki. We had the British who were living, but with the future interests. Kuba babuuza Prime Minister wa Bungereza, Mackinnon, yagenda mu parliament ya Bungereza ne bamugamba ddala mugenda kuwa amawanga obwetwaze. Mackinnon n'aseka n'abagamba, is it a wind, a change of wind, or wind of change? Answer that question, you will know the independence we're talking about. Wind of change. Wind of change or a change in the wind? Change in the wind. Yes. Wind of change. Empower yekyuse. Police yekyuse. Oba mu police mwenyini. Mwenyini. Kakati the police, the Museveni who is retiring, had the future interests, which Ben Chiwanuka ignored. Obote wanted to be the first president of the independent Uganda. Ben Chiwanuka also wanted, but he ignored Mengo's interests. At that time, Mengo yalina kyetuyita mu byobufuzi the law of essentiality. The law of essentiality ebeera mu UN. Nti America mugireke ejooga abantu kubanga ye basustaininga. NATO, America bwegivaamu egwa. Katuyina kyetuyita the law of essentiality. Nti Buganda yalina law of essentiality. A country could not be forged without Buganda's involvement. Kakati Ben Chiwanuka ligitite ye yesanga nga agasa Abangereza Obote ne Mengo ne bamukuba. This is going to happen to Lwaboga. Nti ye ne group y'abanne muddoseeko. And you don't know. Mwe bamutolera ebintu bino tembitegeera. It's only me who understand these things. Nti look, mu Uganda mu mawulire ga Uganda temuliimu hope. Teri upapula lwa Uganda lwosomanga kulaga hope. Instead fugirwa ku hope. The second factor, when you read Uganda newspapers, government is losing every initiative. MPs block tax on land sale. When you have the majority of MPs. Joba akuba mawulire omanyi kunabaga nti nze temutya byonna mbambi ina kuvidiyo. On Saturday Lwaboga yayita meeting ye ey'abantu be bonna n'aba opposition ne bagaana okujja. Ate kiki batyayo kati naddamu n'agamba ediwe tibayite ku Sunday ekiro nakubira mawe ne muga nti nga bakulinzi n'agamba when I go there he must support me naye nze teyampise pozi yaweereza ku WhatsApp nesirikira n'abagaddamu bayite ku Sunday ekiro. Kati nze mwe mwali temanyi strategy yange kasita nalaba tumwebaze ne mukwata mu ngalo bo baali bazze kwekwasa nti nze mbavumye bazzeeyo. Kekali akakodo. Yes, dange nembazanya. Kakati nga tumwebaze taina reason ya Lwaboga yabadde omu ku bawiba ab'amagezi. Babadde balina ekibagatta. In fact, let me tell you, the organic case yawedde. Anti-Ugandan government has picked no interest. But what the ICC and the Europeans have done is to ensure that they punish, they control the buyers from here. Ekyawano bakibalekedde. Government erina interest in musango. Ate erina musango bagumaze. Government ya Uganda yeganye okuteeka mu interest ku bantu baayo. Ku bantu baayo teneta. Kakati baba zungu ne bagamba, what do we do?
basupplier kakati mwete munategeera nti olutalo uli wakati watu mwebaze ne lwabwogo ministry bajimala we ya heresi kubalwa gundi tumwebaza asubulya mu heresi bakugambye kati abastolero bakugamba ndo wali okugema abana okwempaka ate amawulire gafulumiza nti eri abamaze emyaka egi ng'eddagala lya covid lye babagema bakanya okuwona kati ate tebanukula ani agenda okukwata omwana wa mutwale byonna biri mu mawulire bo bali ludda kankubolire okumanya lwaboga agenda kusanyizawo ddala tumwebaze ne mulamu bwe bali mu ministry ya health bampeereza list naye sinamanya we yavudde a list of people who died in government hospitals and were buried as COVID rules required. On that list, they tell you where they buried the empty coffins and bags of cement in the coffins. I'm telling you. Kasese enyanya butu buli wamu n'abamuzika mugenda kulaba emigo bujojera ng'abantu kabuli bagenda zizekula emigo jojere ng'abantu mugenda kulaba abazika amakampuni abantu we basimula kabuli mulabe anti ze bambulize era kijja kufuluma all of the cases the people were described as covid wound death and we are buried by hospitals authorities under covid rules. The state where somebody was buried, a coffin, an empty coffin, and the coffin that was carrying a bag of cement. Nga katolio omufugwe batate kamba mutwala wa. It is a question. Those are baba twalanga balamu. Baba twalanga balamu. That's the expression. Do you have cannibals? Which means they used to transfer these people still alive. The list here for me. 2. The vampires list here of all opposition politicians who are eating money from government. Business goes through the window. Anti badaze wa muwoze kati. Era kati esimu ze basinga okunonya ya sodo nanzeire. Olina kusimu ya sodo. Olina kusimu ya nzeire. Power ya chiusedda. Sodo ya tuso. Power bagitegedde. Ako ya tukeri omwana. Anti abali ku mukolo guli. Bebala bawali abali bategeka wali. Kati bategedde be bayina ki? Be bayina power. Team chairman. Naye nono mugezi nnyo why? Kati kafulumya list y'abali ya sente eri ekitegeeza nabo tebagenda kubeera comfortable eno gye balaze. And it happened. Let me give you example. Nedde babikozesa mu intelligence mu ntalo tubikozesa. Omanye ekyagoba siriimu ewaffe. Abantu okuwumula ku siriimu ewaffe twaziikange ku ssaawa 4 ku 6 ku 9 ne ku 12. Kati abasajja ne bagenda batukolera omulimu n'abakazi buli eyavanga ng'aleka lisiti oba yabulimba oyo badde muntu wange oli abadde nga be basomye ku kabuli batema butemi lukaya nga gasina gasoma ngani agenda okuddamu omwendako gundi ani bagisomeranga ku ntana omugenzi alese bannamwandu bannange omugenzi alese atulabudde nga mukuziika we bava lukaya yalimu n'empala nabirabika lukaya omutegala senka ku kyalo omuteeka ku balekanga lisiti kayati ewaffe abalwadde ne baddukayo ne badde erukaya abaali bannamwandu ne beetuuma bannamwanje kati abasinga obungi bwewulira nnamwanje kayati Obote bwe bamuwamba yagenda na delegation y'amaanyi kakati abantu kubanga Amini n'Obote baali bebamu era nga kino ng'Obote ne Paulo Muwanga this is the same. They wanted to get rid of Obote bateese n'abayekera not to top UPC n'Amini naye survival ye. So this is how Uganda's politics rotates. Ati Obote agenda okutegeera ng'abantu bamugwako baminisita bonna bakomawo wano kuba yali tiimu emu. Kati abasajja b'Obote nabo ne basala amagezi ne bagamba baweerezanga mu posta webala obuyambi bwe yatuwadde nga Amini asala basale bawayirizanga obuyambi bwatutuuseeko kati nga Amini ayina bambega bali mu post office abasumulula amabaluwa kati batyo okukola ki okuddamu okulagala n'oli nga mu Uganda badduka buddusa ati kuddamu ekizayiro. The Obote is solved the issue.
people fled Uganda because Amin bamulimbanga gwe wabavanga keri kaganda tujja tufuna kesi eyokusatu papa yagenda ne Clinton ne bajja banyigiriza abayisirayiri kuba Palestine nga Clinton ayagala akoleki akone Nobel Prize bamuleetera Lowensiki bakuba Kereziya mu America nti bafaza basodomu obwana naye nga si bya leero myaka gya 5 mu 7 Kereziya zaggalawo papa nasituka n'agamba bannanga abasasodoti mufukamire mu Kereziya nga musoma misa mwetondera abantu. This is strategy. Buli yenna yalya sente abadde alya sente mu gavumenti list weri aba opposition tebebase buli gwe baziika ne bwe bamuziika alimu kofuni enkalu n'alimu ensawo ya sementi list yafulumya tewempigi mulimu ekikolokomba ky'ekitongole kampani bwete yamukola ekikolo ne kampani eziziika nazo tezebase kati tewabadde ate babimanyi nze mbayamba obiba bundi miso sawa byonna bifuluma anti babadde bamudduseeko kati bwadduka golowooza nti omuntu bwadduka ku ttaka ekyenyine enkoko neva ku ttaka nerinnya ku muti tekomewo kakati yaba maze bw'oba wayendako mwenalemu lisiti weeri agenda kulaba senyonyi bwadduka ne zaake senyonyi ugenda okulaba emisinde egiri mu Nuupu nabagamba nawandika akatabo kange nti emisege mu Nuupu mulimu Punu mulimu ne Nuupu naye bonna Bobi Wine yalunda naye kyebuzibwa ye Bobi Wine esaate mi list jetegeza ye yana aluna tewali bayo kalini nali asamira agenda mu ssabo tekisoboka agenda mu bitabo kano ka psychology kana akaluka psychology kubanga tebayina fundamental differences. The battle is over succession only. Tebagamba nti bagala revolution. No, they want to retain what they have and get another chance of looting more what they have. Tewali olutalo lw'abalangira kakati ffe mu Buganda abalangira baba balwanagana kitegeeza obwakabaka tebugenda kuvaawo. When they removed the Chiwewa, they replaced him with Kalema. After Kalema, they replaced him with Mwanga. After Mwanga, they replaced him with Daudicho. The kingdom continued. Kakati mwabalwanira obwerere ti obusajja ngobo bwoka million ne kamala kakubya abantu tiya gas bwe kalya sente temugenda mu kivulu kyako mayinja temulya mu kivulu kye ani ya mtu mukola assessment kati n'abayimbi ate nabali bagezi ti when Mayinja composes a new song what is going to be the reaction? Bakubira full figure, bakubira balamu. Ne bakola olutalo. Do you know why? Bamuvume. Kati bw'omuvuma, you are losing 2 points. One, oluyimba lwe lubeera more popular. Buli mwagenda dunoonya. Omunaazizaako enziro. Naye luno nga lubadde lukyaganya. Luliwa? Luno lwe yakafulumya Mayinja. Terunasaasaana. Anti anoonya comeback. Temugendayo. Aliweyimbire ikane mukazi we anti baba kubya tia gas kati baba kuse beba jagala. That's why I'm a happy man. Ntinze mu campaign bampa ya de 10 naye masanyalaze motoka ya Lukaga King Michael motoka ya Lukaga bano bagundi kusasira kyakuluma atenze mbatunulya batunulya ati njagala alinye wange boom toyimbwa mu atobakubira kibanirize muwozi mwagira on my own initiative you have never seen ninjo kolonda be wanga tayina kutiya ya center alinyeyo muyira katoyagala bajja na kutiya jangu ogambe ndi mpado wa minister iro obukolede bwerere I denounce it ukera kuma cyano ngabakwadi wa minister atikise nze nyingire ndi musajja siri ambizi nyingire mubalidde embizi nange ndifendiko okulya embizi for 9 years I've been gundi suffocated nkatize mwanyizigira ambabulire mugenda ne mugamba let me tell you nze manyi mu political science but you know yourself I know myself commercial and political value nina byesekola ambassador la DC minister ya la DC I'm go wala DC ayube
Sibyange mpozi era bagamanya nti oyo bagabidono tolinyayo baba babudoba baba baba kutikajja bigenza mwako kasajja katabufu tebabimanyira bote babikolako kakati nkubole nti many people believe nti zemba supporting omuntu no if I did not tell you the actual position of Bobi Wine yali bakoze damage ya amaanyi mwenga muvuma nimbuga mumuvumira iki joko mu kuvuma omukazi nti oyo mwavu oyo muki jakomo mwagala nimbuga nti Bobi Wine fit mu bantu mu international gundi bonna kasa society abayigize babajjamu obwesige ne babajjamu obwesige abo be bajja yes kitegeeza is never no confidence in the intellectuals. That's why Bobi Wine bali sikitekers baba be bajja omukazi bwe yerokinga ennyo era bamwagala baba wansi aterokinze nnyo mumutuuke ku bakazi abeerokinga ennyo the end up nga basikayalinza abasajja ab'amaanyi gwe tolaba ono waliwo abadde mu konde ki vice president naga nti bamwanjula kati nti vice president yalinda bwa vice president bamwanjula afumbirwe embaga aizo kwa mnayi bwe mukisa wagufunidde eba nemuzanyidde mu gavumenti wagufunidde omukisa nti tuva ku mbaga ya vice president kati ate oli eyasooka bwakudiginga yasooka lwaki tulowooza anti kyenkubuulira kati they have lost the direction. I told you last week this government has embarked on a self-destruction mission kati buli kintu ndaba bakukumi nekiddayo why mbagamba nti nze wena yases togamba nga nti omuntu basobola mwagala tukita invention Mutesa yafo mukabi yafuuka Mutesa abantu public has a poor memory chachi hero yayisa Bungereza mu sematalo wokubiri natuuka n'okulinnya ku mmeri bamuga okuba bugobi ono didde nebe yateeka wokulonda subsequent elections Abangeza bamugamba nti chachi hero you are good at war Britain wants peace neberabira byonna yes eyamukuba akalulu yali talwanye ye chachi hero yalowooza kati ono Boris agenze Russia akoze eki bamulemeddeko buli anajja mu buyinza ajja kukola eyo polisi ya Bungereza Clinton yajja wano nadduka ekibabu kyawa ekyomukazi n'akyala ne mu Africa adduke ku kibabu era president yagamba naye abazungu basiru ne muddaawo omwana omuwala bumubuuza mbu wakola kinabyo wali okola kino Clinton n'agamba nti Clinton yali looya yagamba nti nze bannange tewaliwo gonde tewaliwo intercourse nateekamu mune gwasigala nenunako ne baga nti yali akuba n'essimu nga yogera ne president wa China nga omuno gwasigala guli mukamu nekakati nga bamuboolu kuba nadduka kakati kwe kambuuza walabye kemba ajaguza emyaka 33 egy'obugole jiba 25 kikumi mayiga yakikoze stress emuli bubi ate bawo niye kisingo ni mukozi yazirya bayina laavu yaliwa wali olabye akola ekyasa 3 agenda kufa stress ati boba ne sente walabye kabaka agenda yani yagubaddeko stress alumye nnyo ensubi kati kino ekyowinyiddolo kimulemeredde akazito kamuli bubi bukyalya yali akatanga ate nakyo kyazi Tamale yali tamanyi factions ziri muga who directed owinyiddolo to government why did I ridicule him kati yesu yolanya poison eriwa he has died kuba politics bwoba tomutegedde kakati nze mbabulira ne mbagamba nti I cannot underestimate gundi lwaboko nti the man is articulate is eloquent ajja ku mawulire ade yalinga najja ku TV nakyo amawulire gonna gage he controls the media in Uganda the Ministry of Education mwayina influence tagikuba bijirimu tolabayo nga bahayiritinze radio ne TV eza billion 19 billion ezabula ku baana tobuli yakulisizing naye ebirango ebitekebwa mu mawulire ago ddala abantu babisoma ate kati agikube nga ate mama aliyo yenazaalawe tiyakubye heresi n'agimalawo sole zonna ziri ku Ministry ya heresi kasa bajjayo eyo lisiti ne basoma nti mu kabuli y'egindi temuli mu kabuli y'egindi mulimu seminti kabuli y'egindi kofi njereere ojja kulaba Diana bwe gamumyuka
era bagezi kati omusajja w'emulago bamugoba ne bamuteekaawo bo bapuliye putinga tikino ekyemmwanyi kyabise bakati taliyo ne baleeta kiwanuka ne bajja okulya kiwanuka kubava wakalugire bo tebamanyi ate walira ekimwali yeserwa akafuuzi naye nyokola okubeera buli wamu nejjwagole kabamubeba mukakaji kuba tebalina strategy nze nagwe naweereza message ne mugamba nti nze mumpe sente nkibayisizeemu nze nkimaketinga kubanga kiri simple tebaganye takisi abantu tebaganye takisi abantu baganye dereva nti atomera nnyo kati taxi ana atuvuga bafune dereva omulala the policy is centralizing a coffee selling or export centralization. This is not the first time we had coffee marketing board gwe bagamba ono gwe batagala akivuga gwe batagala ne bamugenda ne mulanga ntulanze ngera company ye nga talimu era akitwala naye arrogance yaki wonuka yemukubya is not low si low ababanga eddwaliro liperforminga bubi tebamenya bizimbe bagobawo basawo essomero bwe babanga liperforminga bubi tebamenya bizimbe bagobawo basawo because the buildings that the city is in a problem kiwanukazi egundi assassin this is a problem of an agreement even if there was an agreement. Let us assume singa omukazi oyo yazze nga si bujozi bwabwe n'ateekawo kampuni n'atandika okugula emmwanyi ng'agula higher price singa abantu bonna tebagala batugambye eriyo omukazi agula ebbeeyi ezange za mukazi what comes first naye otuuka ekiseera gundi oyo yayogera gundi ono muzzukulu wa Kabangala yaani azanya emizannyo emizannyo yaani muzzukulu wa Kabangala yazanya omuzannyo 30 years of bananas Alex Mukulu n'alaga nti abakulembeze ba Uganda bonna bwe baba bagenda okugwa tebabaako matu gonna yagasalako agamuseveni n'agalekako naga nti ono yo sinnamwetegereza lukubaaka mu muzzukulu wa mwogo omuzannyo 30 years of bananas yaga nti abakulembeze ba Uganda bwe baba bagenda okugwa ekisoboka okuziba matu ate bakyawulira ekintu kyonna gavumenti kasi ekireeta nekigaana tukira barging ekintu kasi omumiro gukigaana sesema look for another alternative goba kiwanuka ulete anajumenta te gundi basi ono yebulirwa ajja bamulaba mukalugire gwe tokitegeera nti mufuti n'ekirevu kye ne Kamulige balimbye Museveni nti tukola twegasse n'abekiwuli bakuule naye bwe bagenze okusiibulula yagenze nani Kakungulu yagenze naye gwolimba otya short term strategies mu kisiibo era bamugirisiwula batudde bukubi baagala ekibonerezo ekijja mu mufuti alimbye mu kisiibo short term. Why do you use short term strategies? Ali muti muyina bu proverbs engwe yagende wa mukwano gwayo n'erya embuzi wa mukwano gwayo naye bwe mala ogirya neebuuza okugirya kunjiridde naye bagenda gambani ani yagiridde yadduka kiro sinagana tulya mukwano gwange ne bagamba nti abasajja abaziba balina kabaka bwe bamuyitanga Musansala yagenda ewa mukwano gwe nanywa omwenge mungi n'atamiira agenda okuzuzanga okuli aboonoonyeemu yaddukira mu kibira eriyo teyaddayo kati obwana bwe bugenze mu kibira okusenya enku ne bulaba omusajja enviiri zivunduse bweziti n'abobooza nti muvaawa nti tuva wa Musansala mbwakabaka bwa Musansala aliyo taliyo akagende wa muwanyanyewe akanywa amalwa mangi akanya mu nju ya munywanyewe n'abobooza abaana bakawulira tebakawulira abaddu bakawulira ndi bonna balindebera kasegu ka Musansala nadduka obwana bwe bwadde ne bugamba ab'omulubiri naye bwe tugenda okusenya enku tusangayo omusajja atubuuza Musansala ate Musansala yabula abantu besikwe kujja ku nsiko ne bamugira ne bamukomyawo naye Musansala kasa yamala okugamba akagende wa munywanyiwe akanywa malwa mangi akanya mu nju ya munywanyiwe abaddu bakawulira abazaana bakawulira balindebera kasegu ka Musansala yedduka buddusi ku Bwakabaka
when a government pushes something nerabanga tekiyisemu, you must respect the public opinion. Kakati ono musajja yakugambye namulidde ngagamba omanyiza lwokubamba weereza messages zange, their attitude towards me has drastically changed. I'm telling you, very soon they are going to compensate me. They have realized that the poor Mirundi is worse than a rich Mirundi. Era bagezi ati obana kusasulanga anti bagezi gwegenda obuza abasiramu nti goli musiramu omusajja yatawanyanga nabbi nga musaba sente muzikiti namugamba nti wasasooka wasobola okubiri wasobola okusatu bwe yawasobola okuna yakoma mu muzikiti yamubuuza bagamba nti nga sikyamulaba nti owookuna yajja obugagga yajja ne sente kati oli akama mataga ngamira teyadda nza okwata sente zange bilioni 20 ngenda kukola byange ombuulira mugenda kudda ku maradio ndeekane nga ngalekana koyi ekambala twejja kukola bagira balindako okuleeta ekambala twejja kunoonya mirimu oba sente temwajja kusumula buguwa bwa twejja kukima sente emirimu gyegiri osobola okubula enkolokolo mu lusuku lwa kitanga omwaka ne guggwako osobola okulima mu nnimiro Kampala twakima sente ate sente n'abaganda tweddira ebintu bingi, tweddira amazzi g'ekisasi ne tweddira enkebuka ne tweddira ekinyomo ne tweddira n'embuzi mbizi yokka ekika ky'embizi baali bagamba twagomba bangobe mu kikale nga ngeteekateekawo eky'embizi n'amannya n'engayi kagodo zaamulidde imwamwamwa yindo mangi omuganda teyeddira sente, teyeddira mukazi, teyeddira musajja. Teriyo nti akabiro kikoyi, akabiro nika, akabiro underwear. That twagala money. We want money. Nenkole yobupakasi. Bweba TV ni nakubera kwe BS yabo. Who? You control my head. Kalati zembagamba. Situation ngabo enjiraba. Tebakyasobola kuwangula kintu kyonna okujja ko nga bakipulani. Musajja namulabye ng'aganti musajja agambye eryeteeka ly'emmwanyi ly'ejjoogo lya Mirundi lyayogerako lyennyini. This is what Mirundi calls obujozi, a jogo. This can bring the country into a crisis, a big economic crisis. Who can allow with this? Ngamulaba bwende. Nagamba. But these people are very arrogant. Very, very arrogant fellows. How can you fail to construct a hospital at a highway where everybody is seeing that nothing is taking place? Kadde ku radio, kadde ku TV. Kadde ku radio ne TV. Ajja kubaddukanya. Mujja kumuwangula, bajja kuwangulwa nga Ben. All of the people yaganye respecting other people gundi. Naye kino ekya isolation kasa yabayise ku Sunday ne batajja. Yabayise lwa mukaga ne batajja n'agamba idiwe. Mu meeting itakyajja kati aweereza emisalizi nakuba amasimu. Ze meeting zaabwe enziraba n'olwaleero. Eyeggulo yabadde y'amaanyi nnyo meeting y'eggulo. Abasajja mu nsi muno balina ssente. Baasumuludde ssente olunaku lw'eggulo. Nga basonda zaaki? Ate okumanya abasajja bo bagezi. Do you know nti ba investigators abaali ba investing omusango ogwo gwa organize bali mu Uganda babuliddwa minisita yenna gwe balaba. The investigators who are investigating an organic case have been in Uganda and have failed to see any minister. And in their conclusion, Uganda does not care about its own people. What we should do is to fight the vice at Mumawanga Jababitwala. Nebo Banwo, they're not interested. Case here against Kakate Muchembaga Chichimu. The law is coming. Sabaganti take up a little gazette. Ayagala ogani omuntu asaba. Agenda muli nalangirira. Bone bamunoonye saba ku. Nebana omusajja na drafting it. Yali bachiwanuka. No drafting it take it fana bweriti.